balabanga ekyo tebakirina abamu tebalina wano mu ggwanga naye bawuliranga okunvuma kisobola okukakkanya ku bulumi bwabwe yensonga lwaki nze ng'omuntu sibanyiigira kakati obumu ku bujulizi obuliwo nti omuntu ampadde ssente akuba essimu weebale naye ng'alina bw'obuuliriza bulungi alina watuuka naga nti kaakati omulimo gwebale bano ono twamumaze era weŋŋambira naga ekyo bw'oba okiwulira omuntu gwakoze naye eddiiro oweewuunya otya bw'otyo nga ayongerayo ayogera so kati nali mbakati awo nga neebuuza ntandika n'okuseka nga okay nti kakati tubulayo bano babiri naye weebale abasajja wabalaze amaanyi oba walaze amaanyi bw'atyo bw'ayogera amaliriza aŋŋamba ki nti kankutereko akasente omulimu weebale gukola bannange kambabuulire kirungi okuwuliriza tolina kyotugamba lw'olikeera ng'oli mu buzibu nga buno bwendimu ojja kutegeera nti wali weetaaga okuwuliriza nange farish oba mukitegeera kye mbagamba ndaba abantu beeyongeddeko njagenda nakubaddirayooko emabega naye kamali kumalirayo abasoose okuwuliriza omuntu ng'akola ki ng'agamba bw'atyo dakika zaali ntono nnyo mboozi njumiza ng'empanvu naye dakika zaali ntono nnyo ng'ajjako essimu sijjukira oba nze najjako naye nali paralyzed nga neebuuza nti eweebalemu n'ayogera n'erinnya ery'eggwanga erimu olinnya oba ayogera linnya kyawo oba karamajjo obaani ng'ayogera nti kwegamba okwongera okwasaatinga ensonga eyo gikkaatiriza nti eweebale ng'agamba neebaza nti nakoze omulimo ngenda babuulira n'olwokumanya ensi eno nzibu nga ŋŋamba nti nti weebale omulimo wagukoze bulungi kakati ekibuuzo kyensooka okwebuuza ku nsonga eno lwaki omuntu ono eyankubidde nga nkoze omulimo gwe ye gwayinza okulaba nga ddala mu butuufu guli daaka mulimo si mulungi naye aneebaza ansiima tukoze omulimo naye nga bw'abadde agamba naye tamanyi na bw'alina kunsasula nga tamanyi na bw'alina kukola ki tamanyi na nnamba gy'agamba kunsasulirako tamanyi na nnamba kwalina kunsasulira oba kitegedde yankubira ku ssaawa 2:35 ennamba nfunye buzibu nti mu kasimu kali yavaamu naye ate nagiscreenshootingira ku eno nga tamanyi na bw'alina kunsasula mangu nnyo era ekibuuzo kye neebuuza ensonga eyo gye twogedde nga ya munda nnyo naye etuuka etya okubanga eteebwa omuntu oyo yasooka ogifuna agitambuza tosobola kati kukozesa tekinologiya gwe tulinawo tosobola mukozesa nola nti ono yasooka okukitambuza kizibumu lwaki omuntu oyo gwe nali nkoze naye eddiiru nga bw'agamba ate yate emboozi eyo kubanga nkubira ku ssaawa 2:35 akuba ku ssaawa 2:35 dakiika oba ssaawa ntono nnyo ate emboozi etandika okubanga buli wamu weeri nzikiriza oke kale nkoze naye eddiiru nga bwe yali akyogera aneebaza mangu nnyo ekyo n'akikola kuno ndinako abantu abalaba abo muli 86 naye abantu abo 86 kamba kakasi buli omu kino ekyakolwa basobola okukikola nange nsobola okukikola kuabo abanamawulire abagambibwa okubanga bebali emabega w'okukwatibwa kwa eri mutukwe General Gaddafi, Mr. Smart wamu ne Achileo Kivumbi naye musajja watwala ajana agamba kusinziira ku bigambo engeri gyayogeramu alinga alaga nti bamufuleminga nti waliwo agezaako okuba nga amufuleminga babakozese bateekewo embeera okulowoozesa abantu mbu be bali emabega w'ekintu ekyo era agambye nti munnange gwe nga totuukangako mu buzibu ye bwalimu
mbu tusobola kutegeera essaawa ya kakati byayitamu byebyo munnange naye nga bikyali biwanvu naye ate nze wendi kubanga ndubatuusaako kuvuddeko ate munnange gano mwagawulidde mbu gye n'omuhoozi Kayine Rugaba mbu balina enteekateeka mbu egenda mu maaso mbu ey'okubanga basayiningisa abantu mbu bagambe nti mulalu omutwe tegukola bulungi era mbu ebigenda mu maaso ne bya positinga mbu aba positinga nga tabitegedde oba nga tabitegeera bulungi munnange si bigambo byange wuno abitegeera ennyo atubuulire diaspora yonna nti basayininge nti mulalu kiki kye babala ebikolobero byonna byakola ku bannayuganda okutta abantu n'okuyiwa omusaayi n'okubba bannayuganda bw'alituuka nga bannayuganda bamugjeeko n'agenda mu mawanga ago already waliyo already partition nti bye yakola yabikola lwakuba yali muki mulalu kitegeeza amateeka gajja kuba tegamuvunaana kubanga bye yakola yabikola mulalu kano kajja eri mmwe abawagizi ba NRM muli eyo muwagira tusanga ebiyimbi waliwo n'abaali eyo abaali baabula simanyi bagulesi nakimera mbu bali awo bawaga mbu Museveni gwe muwagira anoonya alternative anoonya kinaamuyamba gwe wafuuka ndiwulira oli mu kasooli oyagala kuzuukukira mu ntamu kubanga bannayuganda bakugambye bo bagenda mu protest vote be muwagira bo bakiraba tebakiinaako control tebakisobola yensonga lwaki bo banoonya alternative wagye banaddukira kyokka gwe wambuzi oli mu Museveni oye temwogera ku gavumenti ya Museveni temwogera ku Museveni weeteeka bweteesi mu ntamu gye bakoleeza omuliro naggambye tugenda mu protest vote ekyo nkubuulira weeteeka mu ntamu olw'okuba gwe oli musiru bo wagira bo banoonya alternative bookwasizza future yo bo banoonya future yaabwe osegedde ke kali ke tubagamba nti obusiru ndwadde embi eruma esinga ne siriimu ekyo nkikubuulira aba NRM munda bo banoonya alternative ku ngeri ki gye banaabasonyiwamu kubanga munnayuganda nkubuulira tagenda kubasonyiwa naggambye tugenda mu kye bayita protest vote buli eyawagira Museveni nga yamuwagira ebyaddala bano bamayiga bo balowooza nonno balowooza bateredde omanye eryato we liba libbira teryenyenyanyenya nnyo bo balowooza bali wagumu nnyo balowooza wo gye balaga Museveni yakuttemu kangaru naye nga ne kangaru naye yeekooyera dda n'ekitaba nikiraba ebikolobero byekikoze n'akaka ke tubapangira tebayinaawo olutana tebayinaawo ngeri gye basobola kuluwangula luno lutalo buli omu anoonya wa bwakuddukira nkugambye muhoozi ali mu kutambuza partition mu diaspora yonna basayiningeko emikono balage nti yagwa eddalu mulalu nga buli we basayininga nti mulalu kitegeeza lwalidduka okudda mu mawanga ago aligamba bugambe nti munnange nze nali mulalu okisegedde ate amateeka gakola ku mulalu ye nga dda bamutwalako butabika myezi 3 4 5 6 nga bamugjayo oba yatta abantu bameka yabikola mulalu kati gwe wambuzi Columbus oli eyo oli mugumu lwaki mulinga nga abayina ababaloga ku nsonga zaba edi mutwe ezitambula ezigenda mu maaso okutulugunyizibwa kwe bayitamu n'ebyama ebitandise okuba nga bivaayo naye nga byonna bigenda mu maaso ndabyeko awo waliwo omwana mulenzi avuddeyo n'agamba nti mbu ebigambo Alan Sewanyana bye yayogedde mbu baakase mu kake mbu era tugendeyo tuwulire. Honorable Sewanyana kye yakola e Kavule kyatuyambako kumanya nti abakulembeze abamu mu NUP bakakibwa okuwaayiriza n'okupiininga bannaabo ne bwe baba nga si kye bakkiririzaamu kubanga ye yakikolwa ku kamera n'ayitibwa abeeko gw'ajulira n'agaana okumujulira omukulembeze we Kyagulanyi n'amukaka olwampaka paka ne we yayatula amannya yayatula mangi naye ng'ono abadde ayagala mulimu. Kino kikulaga obudde bwe tuzze nga tubagamba nti abantu abamu bavunaanwa bw'embaga ensobi zibeera ku kibiina n'abakulembeze abalala kiba kituufu. Olwaleero ngenda bbawo ekizampo z'omukulembeze Honorable Kaziwe Bashiru Mbaziira
engeri gye yakubwamu myezi 6 banne ne batandika okugamba nti takoze era tazzeeyo mu bantu mu myezi 6 nga 5 years later eriyo omubaka tayogerangako mu parliament naye nga ye tebannamupiininga nti teyakola naye ye Kazibwe yakubwa wali. Lwaki ndowooza nti n'ebyakazibwe byali bijingirire lwaki? Kazibwe Bashir Mbazira abajjanga bamugoberera mu shows ze yajjanga akola. Mukimanyi nti ekitundu kya Kawempe y'omu ku bantu abatandika okukikolera nga tannalowooza na kufuuka mubaka waakyo. N'ataasa ebintu bibiri eby'enkizo mu kitundu ekyo eky'omu Kawempe. Ekintu ekisooka, abaali bagoberera Kazibwe Bashir Mbazira mujjukira we yalwanirira ekitundu kya Katanga. Katanga eyo ghetto baali bagenda kugisenda ng'emulaba we baasenda Rubijji. Kazibwe Bashir Mbazira n'akozesa omuzindaalo gwe n'alwanirira Katanga. N'atuuka n'okutwalibwa mu kkooti omusumba omu gwe mumanyi obulungi eyali mu keesi e Kampala wano nga baagala kumunyigiriza ave mu musango ogwo Katanga bagisende. Yalemera ku kigambo kye abantu b'omu Katanga olwaleero balina we bateeka oluba kubanga Kazibwe Bashir Mbazira yagamba ekyatuuka mu Rubijji tekijja kutuuka mu Katanga. Era Katanga olwaleero ekola kiweeri. Kitegeeza ekitundu yakiyingira olwedda alina plus. Ne gwe twalaba myezi 6 nti tannakola ng'abalala bakoze eki? Projekti endala yali Kataraako ne Lufula y'oku Kaleerwe. Akatale ne Lufula y'oku Kaleerwe baali baagala kasendawo nga bwe baasenda ak'Ennankulabye. Kazibwe Bashir Mbazira mmwe basajja mmwe n'abakyala bakola mu katale ne Lufula y'oku Kaleerwe. Mujjukira omusajja oyo amasimu ge mwamukubiranga n'embeera gye yateekawo ng'akozesa omuzindaalo okulwana okukakasa nti Akataraako ne Lufula eyo bisigala bigenda mu maaso. Nga baali baagala batwala simaba batwale mu busaafi, imagine bakujje Kaleerwe ogenda otandika okukolera mu busaafi. Omusajja n'alwana. Kitegeeza yagenda oyingira mu Kawempe ng'olwedda alina plus. Twatuuka katya ku conclusion nti myezi 6 yali takoze era nga tazzeeyo eri bantu be. Babaka bameka b'osobola okugamba abayingira mu constituencies nga bamaze okubaako ebyenkizo bye bazikolera. Wali yataasa gye basula, wano n'ataasa emirimu mu kitundu kye kimu Kawempe South. N'ebitundu ebirala byonna bye yagendangamu n'empiikirize bya Kawempe South lwa nsonga bye byali ebyenkizo ebyagenda direct ku constituency gye yafuna oluvannyuma. Naye nga yakatuula mu ofiisi bw'ati ne banne baakayingira amawulire gaatandika okufuluma nti takoledde bantu tazzeeyo eri bantu yalya. Nabagamba eno mu industry ya music tulina enkola gye tukozesa nga twagala okunafuya omuntu ne tugamba yagwa. Era naye bw'atuuka ne kimulingira mu mutwe n'atandika okubulaabulanga ne byakola tabitegeera. Mmwe ab'ebyobufuzi mwayiga ekintu yalya tazzeeyo eri bantu takoledde bantu. Abakulembeze b'NUP bonna abaalinga boogera Kazibwe Bashir Mbazira nga bamwogerangako tukakasa tutya nti tebaakakibwa Honorable Kyagulanyi kubanga boogera eby'ensimattu oba eby'obulimba nga bwe yakase Alan Ssewanyana. Amazima mmwe njagala mumbuulire twasinziira ku marking guide ki okumarkinga Honorable Kazibwe Bashir Mbazira myezi 6 nti tazzeeyo eri bantu. Ng'olwaleero bwe tulina marking guide kwe tusinziira okumarkinga ono nti ono ye yasibanga bano oli ye yakwatanga bali ono ye yakolanga bwati kyokka nga n'abajulizi kakabukasi. Honorable Joel Ssennyonyi singa tebaabadde mu byabufuzi yabadde asobola okugamba omukulembeze we nti my president you are reading the witness lwaki omujulizi oba okakamukake. Bantu bameka be mukasa obukasa okuwa obujulizi obw'obulimba. Mwasinziira ku marking guide ki okumanya nti Honorable Kazibwe Bashir Mbazira takoze era tazzeeyo mu bantu be myezi 6 gye mutannasinziirako ku babaka abalala abali loyo eri ekibiina bali wiringi n'okukola ebyekisiru okusigaza nga bakyalina kaadi z'ekibiina. Jeno Mugisha muntu yali ava mu FDC yabagamba nti akaseera kalyogera. Akaseera kalyogera ku bakulembeze abandi badde abalungi be mwasuffocating olw'okubanga mwabatya nga balina authentic audience ebatambulirako. Honorable Kazibwe Bashir Mbazira ne Honorable Segirinya be bamu ku babaka abayingira NUP nga balina authentic audience eyabo ng'abantu ng'ebisigadde bongerezaako bongereza. Lwaki ababaka abo bonna mu ttayimu eno tugenza okutuuka omu ng'ali mu ttaka omu nga takyasobola kuyimirira wantu n'ayogera ate nga byonna bya influencingibwa ffe abali mu media. Buli omu alina opinion ye oyo neyedowooza bw'atyo bw'abiraba ebintu ate tuvaako eyo tugendeko mu nsonga eza Nambi wamu ne Honorable Nalukolo. Olunaku lwaleero wabaddeyo okwali mu kkooti katubulire biki ebibadde. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatu. Leero tusibye mu kkooti ku Trade Tower ku musango gwa Nambi gwe yawaabira Nalukoola. Naye Nambi naye yennyini leero abaddeyo mu kkooti okulaba omusango gwe bwe gutambula. Kyewuunyisa nti Nambi mulabire ddala ng'akanudde amaaso
alagira ddala nti omusango guno ayagala akalulu bakasazeemu balangirire ye. Naye nga balangirira ye kusinziira ku polling station eya Kazangola ne Wambogo. Ku Friday luno nga yambadde bulungi anyumye mu hijabu ye, tunuulidde Nambi ne chairman we Wambogo. Be bantu bendabye abamugiddeko mu kkooti, chairman we Wambogo ne Nambi. Kuba ne bbaawe simulabye eyo. Kweganga olaba omukazi taswala. Nambi ne bbaawe mujjukire bulungi nti abajulizi Nambi be yali asubmittinze 34 baamwegaana. Abajulizi abo baamwegaana era nga bagamba mbubo babateeka butesi mu register tebabakolanga ki, tebabatuukirirangako kugenda kuwa bujulizi ku Nalukoola. Kaakati Nambi yabadde asabye nti abajulizi abo nga bwe baamwegaanye bamukkirize ateekemu abajulizi abalala. Okitegeera, ateekemu abajulizi abalala. Kooti nakyo kyemugaanye. Emugaanye nemugamba tegenda mukkiriza kuteekamu bajulizi balala, agende naawe bennyini be yasubmitinga. N'ekirala, abajulizi bano ku gundi zaabwe tekuliko national ID nti osobola okumanya nti oba ono alondera wano oba ono alondera wano. Just baamenya bumenya mannya. Otegeera. Ate abamu amanya gempulidde ng'abamu abaana ba Nuupu. Mpuliddemu Nakyobe Silivia, Buule, mpuliddemu abaana abasinga abamu nga ba Nuupu. Okitegeera. So, Nambi yagenda n'akwata bukwasa abaana baffe aba Nuupu n'abateeka ku gundi nga tebakkiriza na kukkiriza. Kuba mpulidde amanya ge basoma ng'abaana mbamanyi bulungi. Mpuliddemu Damba Kezekiya mu Kikaaya, Buule, mpuliddemu Nakyobe Silivia. Abo bonna abantu ba Nuupu. Tebasobola ate kubeera against Nalukoola. So, babadde batuufu okwegaana. N'ekirala, tubadde tusabye abantu abo nga bwe yabaleeta bajje mu kkooti tuba cross examining maaso ku maaso. Nambi yasaba kkooti ereme kubakkiriza kujja mu kkooti abo be yateeka ku list. Tayagala bajje mu kkooti ba cross examining. Naye nga bano baagala kumanya signatures ze babaterako zaabwe lwaki tewalina national ID. Okitegeera. Naye kwega olaba Nambi obufere obuyaye nga takyaswala. Nakazadde w'eggwanga n'abaana abo bagenda kulaba batya Nambi. Bino ebintu twadukkiriza. N'ekirala kyendabye abadde asaba ba presiding officer abaali mu Kazangola ku polling station ezo 6 ne Wambogo ezo polling station 8 mbuno bajje bakoleki bamuyambeko bawo obujulizi ku saidi ye. Okitegeera. Kyokka ng'ate Nambi yennyini yawabira Electoral Commission. Kyokka asaba Electoral Commission ewalirize ba presiding officer aba Kazangola 6 ne bano ab'e Wambogo 8 mbu bajje bawo obujulizi ku saidi ye ku mpaka. Ekyo nakyo kkooti ekigaanye. Kakati ne tulinda omulamuzi n'ayimiriza mu kkooti n'agamba kaluuli ng'akagenda kawa ku saa 8. Bwe tukomyewo omulamuzi jukira twali tusabye tu cross examining abantu 348 Nambi be yagamba nti bajulizi be. Omulamuzi atulondedde mu 348 n'atugamba only 10 people. Ate n'atulondera namu baayagala abantu 10 ate atulondeddemu n'abantu bennyini baayagala tu cross examining. Kanso Muyizi n'akigaana. N'asaba yeyongere mu High Court emuwe ruling eyo. So kati tulinde omulamuzi atuwandiikire tugende mu High Court esobole otuwa
kaluulingi ako tetusobola kukkiriza out of 34 yo batulondemu abantu 10 betutamanyi oba basaidi yaabwe oba ki okitegeera muno beba bakola ki beba bajja cross examining so koti wetu wetambudde naye nga twagala okuba kulisa njagala okulizayo Honorable Katongole webale kubeerayo njagala kulisaayo kanso Kenneth Paul Kakande abaddeyo njagala okulisaayo kanso Musisi abaddeyo njagala okulisaayo kanso Muyizi n'abalala bakanso besimanyi kuba yabakanso nga 8 so njagala okubebaza mwena namwe besimanyi manya mwebale kujja kuyimirira naffe mwebale kujja kuyimirira ne kanso yeyo munnange webale kubanga wekomidde ku NCK TV kugamba nti munnange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nayo